Showers. This is our dormitory arrangement, how the children sleep. Then we have another room this way. Our dormitory arrangements. You realize that there are around 25 kids who can fit in their house. Wilson Osinde is my name. Wilson Osinde is my name, and I'm the head teacher of Life Primary School. I'd like to thank God for this school. I'd like to thank God for the performance of last year's PLE. We had 45 candidates. Out of the 45, we got 22 in first grade, 21 in second grade, and 2 in third grade. We'd like to thank the children who worked hard. This performance was because of the following things. One, the cooperation of the parents. The parents cooperated with us. Then also the second thing was the support of our directors. They really stood with us, the teachers and the non-teaching staff, to see that we get this performance. Then also the teachers and the support staff, they really worked hard to ensure that we get this performance. Last but not least, are the candidates who worked hard to ensure that we get these good results. At Life Primary School, we have our values. First of all, we are a Christian-founded school. Our first core value is God-fearing. We instill spiritual support to these learners. We help them spiritually, Lord. We help them spiritually, whereby we have even a chaplain who is ever here. He's always here counseling these students and guiding them. Our next core value is academic excellence. Because of the academic excellence, that's why you saw the performance was good. Our next core value is talent development. We focus so much to develop the talents of these students while they are with us at Life Primary School. And lastly, we emphasize on leadership empowerment. We empower these young children as leaders as early as primary. By the time they are leaving the school, they are empowered. Our dear parents, we request you to add us more children because we have good facilities at Life Primary School. Our dormitories are spacious, our meals are good, then our fees is very affordable. We give quality education at affordable fees. So we shall be grateful if you give us more
student at Life Primary School. Thank you so much for listening to me. Essomero. Erinnya lyange Yogerako nnyo. kutandika amanya Musana Justin gegange Ani? Musana Justin gegange nkola wano Life Day and Boarding Primary School lisangibwa BAJJO Mukono. Nze mumyuka w'omukulembeze w'essomero ate musomesa sawa yemu. Twebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe twatuuseeko ku bigezo by'abaana abatuula ekyomusanvu ku mwaka oguwedde 2022. Twakoledde ddala bulungi nnyo, twatuuza abaana namu 5, 22 ne bafuna first grade, 21 ne bafuna second grade, 2 bafunye third grade. Ekyo tukyebaliza Katonda era nkubiriza abazadde bonna abali eyo mutuwa abaana kubanga omulimu tukolera ddala. Obuwanguzi buno twabutuuseeko olw'ensonga ezimu oba endala. Emu ku zo nti tukkiriza nnyo mu Katonda, kati Katonda yabaddewo okusayidi yaffe. Ekyokubiri nti abasomesa ne ttiimu yonna eyabadde ku ssomero yakoledde ddala butaweera okulaba nti bateekateeka abaana bano ekimala. Twenyumiriza mu ssomero lino kuba bwe tuba tuwandisa abaana tetuboola kubaweera budde era babadde bakola batya. Abaana bonna tubawandiika kuba tukkiriza nti buli mwana alina right okufuna okusoma Life Day. Ensonga lwaki twenyumiririza mu buwanguzi bwe twatuuseeko, Mukama yatubedde. Twebaza abazadde abayimirira naffe, twebaza management eyatuwadde obuwagizi buli lwe twabadde tubwagala, twebaza n'abaana olw'okutukkiririzaamu era n'empisa ze bayolesezza. Ebyo ebimu ku byatuyambye okukola obulungi bwe tutyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okola abazadde bonna okuba nti batwesiisa batuwa abaana, kubanga wano ku Life Day buli kimu ekyetaagisibwa okutendeka omwana weekiri. Ebibiina bigazi ddala ate nga byebyo ebituukana n'omutindo ogulagirwa. Ebisulo byaffe abaana basulira ddala bulungi, babanga abali ewaka. Ebyendya omwana teyejjusa, kwegamba bw'atuuka wano yeerabira n'okwerabira nti ali ku ssomero n'alowooza nti ali waka. Tubaweera ddala miiruzi bulungi, ku makya banywa akakyala. Amanya? I'm called Mercy Godwin. I'm a teacher at Life Day and Boarding Primary School. I teach English. I thank God who has enabled our children to excel in PLE. I really thank God so much. I thank our directors for the financial and spiritual support that they have given unto us to enable our students excel. It hasn't been easy, but God has enabled them through a lot of things. That is to say, the conducive learning environment. Our environment at Life Day and Boarding Primary School is a conducive one in a way that learners have enough time to access the library, the computer room, the resource books, and in such doing, they really end up becoming better citizens through all such kind of things they are exposed to at this school. I call upon parents from all corners to trust us and try us. Give us a chance and bring your children at Life Day and Boarding Primary School. You will not regret, because those who have trusted us, they have not regretted. Amanya Nzamulenge Esther Priscilla, ne musomesa Essomero Lya Life Day and Boarding Primary School. Twebaza Katonda yasobozesezza abayizi baffe okuyita obulungi ebigezo byabwe byakamalirizo ebya PLE bayitidde ddala waggulu, n'okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwe yabawa n'ababazaako ebibuuzo byabwe. N'olw'ensonga eyo bazadde baffe abalungi mwenna abatulaba tweteeseteese dda okwongera okwaniriza abaana bajje ku Life Day and Boarding Primary School. Tweteeseteese okubasomesa, Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe. Omusingi tuli ku musingi gwa ddiini, tujja kulabirira abaana bammwe. Essomero liri buva ku nassale, abaana abato nabo tubakwasaganya, abaana tubaleeta
environment ey'ewaka n'olwekyo omuzadde wetwesiza n'omwana wo tojja kutweraliikirira. So omwana tujja muhandolinga bulungi, tujja mukwata bulungi. Abasomesa weetuli, abasomesa abakyala, olw'abaana ab'obuwala, abasomesa abaami, olw'abaana ab'obulenzi. N'olw'ensonga eyo omuzadde wennaatulaba tukusaba otwesize n'omwana wo tumusomese ku Life Day and Boarding Primary School. Mukama